mu Muslim Supreme Council emboozi tugikoze ndooza kuva last year ya Mufti Mubajje eyokubeera nti banne baddakola nabe yali akola nabe emirimu mu council okuli era nga bakulibwamu Hassan basajja balaba abamutwala mu kkooti ate nga basanga kimu bakolanga ebirimu gyonna bamutwala mu kkooti bamujje ku council olwo ebintu byetubadde tujja twogerako emirimu tegigguka bulungi abitaddemu omuzannyo obulyake byonna kasasiro gwe babadde bo boogerako yeyamutwaza mu kkooti kati kkooti ento nesooka neyimiriza emirimu gye ne bamugamba mukulu first step aside tusooke tubeeko bye tukola era emirimu gibadde tegikyatambula bulungi emirimu egimu kanso gino gyekola miyitirivu nnyo first of all leading prayers okubeera bintu bya zakat bintu by'abantu gena kola hijja n'ensonga ddala nnyingi nnyo ezitambulira ku ddiini y'Ekiyisiraamu so bwebanga tebalina mukulembeze bintu bingi bibeera on a stand still kakati okusinziira ku higher court era nga omulamuzi Justin Bayo yakkiriza yasazeewo kooti yasazeewo Supreme Mufti Shehi Mubajje addemu akakalabye emirimu gye tunaaluwulira luno era nga yetwogerera kati kooti yagambye genda okola emirimu gyo ebisigadde tunaabimaliriza so wetwogerera Shehi Mubajje akyali Supreme Mufti owa Uganda Muslim Supreme Council saawa zino okusinziira ku kooti so